Nabbambula w'omuliro asaanyizzaawo essomero lya Side View Education Center nga lino lisangibwa mu divisioni y'e Nakawa ku njegoyego z'ekibuga Kampala, ng'omuliro guno gukutte wakati w'essaawa 9 wamu ne 10 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero. Kigambibwa nti omuliro guno gwatandikidde mu kiyungu ne gusaasaanira buli wamu, ng'essomero lino libadde lyazimbibwa mbaawo era nga wetwogerera lyonna libengeye ne liggwaawo nga kati abayizi tebalina wa kusomera. Abasirikale abazimyamoto okuva ku poliisi ya Jinja Road bazze bukubirira okulaba nga bataakiriza embeera nga bano balabiddwako nga balwanagana n'omuliro guno wabula nga gubadde gw'amaanyi era ng'ebintu byonna bisirise wabula nga tewali muyizi yenna alumiziddwa. Abatuuze bagamba nti essomero lino lisomeramu abayizi abali eyo mu 600 nga mu kiseera kino tebamanyi kyakuzzaako, nga bo abazadde be twogeddeko nabo bategeezezza nti babadde baakamala okuzzaayo abaana baabwe ku ssomero lino bwe batyo ne balaajanira bekikwatako okuvaayo babayambe. Muliro abantu betusanzeewo akadde kano abamu batugamba nti wabaddewo balabye omuliro munda, bategeeza okuba nti wabaddewo baafumba munda, ate abala bagamba nedda nti amasanyalaze gatugakolera. Sipiika w'olukiiko lw'e Nakawa Godfrey Luyombya nga y'omu ku batuuseeko ku ssomero lino ayogedde ku njega eno nga naye alaajanidde bekikwatako okudduukirira essomero lino. Tukubiriza abantu baffe ekisooka kya bino okubeera abeegendereza, n'ekirala bizinensi nga zino amasomero n'ebirala okubeera nga bagawa babiteeka mu insurance babinshuwaringa kubanga tomanya uncertainty di lwegwawo. So twagala mu nteekateeka eza police tubeere nga buli division buli center eri populated waliwo close attachment n'ebimotoka ebizikiza omuliro. Ye nnyini essomero lino Mabanja Muhammad Mukasa asambaza ebiyitingana nti omuliro guno gwavudde ku masannyalaze n'asaba abazadde okuba abakkakkamu nga poliisi bw'ekola okunoonyereza. In the fire, I cannot say that so and so is responsible for the cause of the fire, but it happened. There's nobody I can blame that maybe so and so. We lost a lot of items in this fire burnings, where we lost the files for PLE, we lost the pass slips, we lost all the books. We call upon our leaders in the society, in the education department, to come and rescue us because we have lost all the books. Zanet Namatovu, Kulwa KSTV, Agale.